laba vidiyo eno kubanga tulabye ekirooto kyo, kiteeke mu komenti ebirooto bigenda okuba nga nzira mugenda bambijja ku vidiyo eno. Katusabe tutandikiro okuvunula ebirooto byammwe. Mukama Taata tukwebaza olwakadde kano kotuwadde okuba nga nzivunula ebirooto bino kw'Olumwe Omutukuvu. Jankugwa abavunula ebirooto bino mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Tandise ne Irene agamba nze naloota nga ndi mu kuwuga ne famire, agambye ne bana famire yange, nga tunyumirwa, mwebale kunyumirwa. Olulala ne ndoota nga ekidyeri kitulese kyokka nga yeppanya gye tuyina okutuuka mu kibuga. Oluvannyuma lwa bbaasi okutukomya mu kkubo, webale kuweereza brother. Kirooto kyaffe mukiwulidde, sister ffe yaloota nga ali mu kuwuga ne famire ye naye nga banyumirwa. Kakati mukwano gwange ebirooto ebyokuwuga, okuwuga kutambulirako most of the times problems, bizibu byereere, bizibu byereere. So ekirooto kino most of the times oloota nga owuga beera museke okuba mugenda kubanga musanga ebizibu ne famire, kubanga mugenda mubanga musanga ebizibu ne famire, so you have to pray against it. Kugamba ekirala, waloota nga ekidyeri kibalese, ekidyeri banga mmeri ndowooza, emmeri entonotono ng'ebalese, ate ne bbaasi yali ng'ebakomeza mu kkubo, kati ate nga mulina okuba nga shortcut gye mulina okukwata okutuuka gye mulaga. Kati mukwano gwange kino nakyo oba olina okuba ng'osabira magenda, bonna be wabadde nabo ba famire, olina okuba ng'osabira amagenda ga famire yammwe okubanga tegaba malungi. Emmotoka okuba ng'ebakomeza mu kkubo temutuuse gye mulaga, ate n'ekidyeri ne kibaleka. Probably kino mukwano gwange mujja kusanga waliwo okulemererwa okuba kuli mu famire eno nga mutandikako ne mukoma wakati ne mutatuukiriza. Omuntu alina omwoyo gw'okulemererwa ye muntu atandika ekintu oluusi akitandika n'okwagala, ne kitambulatambulako ne kituuka wakati ne kyonooneka, obeera emyoyo gye bagikuba ebintu ebyo, gikuleka n'ogenda n'otuuka wotuuse ne gikufiiriza buli kintu kyonna, bayita omwoyo gw'okulemererwa. So otakuba ng'osabira amagenda gammwe nga famire. Intercede for family bambi. Say Jenny Moon. Praise the living God. I dreamt of losing my money, and on my way to find it, I met a man who seemed to be familiar to me, and he told me that he picked it on his way and he then gave it back to me. It was 2000, and on my way back I passed through a broken and miserable road full of scratches and deep holes, and I saw a wire down my feet, so I walked on it until I landed on a small town. Eno ekisavu yaluse ekirooto nga asudde sente ze, naye yabadde atambula n'asanga omusajja, n'agamba omusajja ono amumanyi bulungi, naye n'agamba sente zo nzirabye, sente zadde 2000 n'azimuddiza, n'atambula n'asanga ekkubo bbiri lirimu ebinnya, zirimu enjatikayatika, n'addamu okweraba ng'atambula ku waya mpaka we yatuuse, until when I landed on a small town, mpaka we yatuuse mu katawuni akatono. Now okuloota ng'osudde sente omuntu n'azonda n'azikuwa kuba kuddizibwa bibyo, mulaba esitaani byaba byakunyagako oba byewaloozinga, olwo byoloozinga along the way ne Mukama Katonda n'abikuddiza. Nabagamba akasente kano ak'$2,000 mukegendereze nnyo mu birooto, katambulirako omulembe gwo mulamba. In other words, ekirooto kino kitegeeza ono yali yafiirwa omulembe gwe mulamba ne kubanga gumuddizibwa. Mukama ali kubanga akuddiza omulembe gwo. Be careful, be very careful n'akasente kano. Tuze tukalaba nnyo mu birooto eby'enjawulo akasente kano, $2,000. Kati nalaba ng'ekkubo si ddungi ng'emagenda go mukwano gwange, so Mukama Katonda agenda kukikola naye olina okuba ng'osabira amagenda go kubanga oluŋŋamizibwa Katonda, kubanga ebikubo ebinnya bingi mu kkubo, mulimu enjatika. So ate walabye ng'otambula ku waya. Omuntu atambulira atya ku waya bannange? Kitegeeza kwegendereza okw'ekika ekya waggulu
ekkubo lirimu ebiseera eririmu ebinnya lirimu enjatika olina okuba nga weegendereza. Mukama agenda kukola bulungi nolina okubeera muntu omwegendereza ennyo ng'otambula ne Katonda. Otherwise emitego mingi mu kkubo n'okwegendereza. Precious Namayanja. Praise God. Brother Stephen naloose nga njasa enku nga bwe nzikuŋŋaanya n'ekirala nga nkuula enjeyo za mukonzikonzi. Simanyi bambi. Okay, sikimanyi bambi kitegeeza ki? Okay. Nakulota ng'oyasa enku. Mukama aba ayagala oyingire mu kumunoonya kuma ekyoto ky'okusaba. Ekyo kyonna ekitambulirako enku most of the time kiba kitambulirako kyoto kyakola kikyakusaba. Okay, ota kuzimba kyoto, kuzimba ota yaki yakubanga osaba yakwewaayo nga saddaaka maaso ga Katonda. Bikira mudagani nkadde bazimbanga ota zakubanga baweerako saddaaka. Kati mudagani mpya tuwa emibiri gyaffe nga saddaaka ennamu mu maaso ga Katonda. So kino ekyoto ekyenkoso ogenda n'onoonya video gye nakola okulota enku kitegeeza ki? By Brother Stephen ojja kubanga onyonnyoka bingi ku video eyo ey'enku. Regarding kyokulota nga okukuula enjeyo za mukonzikonzi olwo lukiikira kwegayirira. Mukama bayagala otandika okuba nga weegayirira. Obwegayirizi gwe mulimu omukulu gwe tulina okubeera nawo ng'abaana ba Katonda, si kusabira ebyo byokka. So Mukama akubanja okuba nga weegayirira. Bintu ebyo bibiri, kuma ekyoto weegayirire. Sarah agamba praise God Brother Stephen. It's 5 months nga ndoota nga ntambula ku wires nga wansi waliyo amazzi mangi nga ennyanja naye nga nina abantu bendi nabo. Kyeki mukwano gwange kino kyakwegendereza. It's now 5 months ego. Okay, banga liyiseeko nekyali kyakwegendereza era ne mu ntambula ze eza bulijjo beera muntu omwegendereza, beera mwegendereza nnyo. Bwe tugamba okwegendereza kitegeeza wegendeeze mu ngeri gy'otambulamu ne Katonda, mu ngeri gy'okolaganamu ne Mukama. Beera careful okuba nga ogondera amateeka ga Katonda, ogondera Mwoyo Mutukuvu. Wagamba ddyo kwata ddyo, wagamba kkono kwata kkono, totunula mabega. Kituyita okuba nga weegendereza, otambula mu ntiisa ya Katonda. Mwebaze Robert. Nze naloota nga ndi mu lyato nga nsomoka. Bwe natuuka wakati w'ennyanja omuyaga ne gukuba eryato ne ligwa ku side. Nensigala nga ntudde kungulu mu mazzi, nensomoka nga ntudde ku mazzi. Kitegeeza ki? Bwolota ng'otudde ku mazzi omuyaga gukubye eryato ne gulimalawo gwe n'osomoka ng'otudde ku mazzi, ekyoto kino kiba kyakuvuunuka mukwano gwange bizibu. Mukama Katonda aba agenda kukuvuunusa lwa kisa kye, si lwa maanyi go, si lwa kubanga gwe kuba nawe kimanyi tosobola kutuula ku mazzi n'osomoka. Okay, nga Peetero bwe yagamba Yesu amukkiriza okuba nga atambulira ku mazzi n'amugamba jangu, n'atambulirako. Bwe kityo kyekimu bwe kiba. Omuyaga gukyekira ebizibu ebingi biba bize mu bulamu bwo, naye byonna Mukama Katonda agenda kuyisa. Bayibuli nga bweyogera mu Balumi 8:37 that in all this we are more than conquerors through him who loved us. Muye ne mu byonna tuli bawanguzi naki n'okukirawo. Tetuli bubeezi bawanguzi, naye tuli bawanguzi n'okukirawo. So kino kyakusomoka naye nga kisa kya Katonda. Ate mu kusomoka kuno you may lose some things but in the end of the day the benefits outweigh the problems. Mukategedde kabikoza ako. Yes, olaba eryato lyayonoonekedde mu muyaga, kitegeeza you lose. Waliwo ebintu biyinza okuba nga ofiirizibwa, olina okuba nga ogenda kuba nga obyerekereza, naye at the end of the day ogenda kuba nga ofuna amagoba mangi. So olina okunywera, muyaga ogujja olina okunywera tova ku Yesu agenda kuyisawo lwa kisa kye.
Rosette NA. Nze nalota nga mpuga in a stream kyokka nga amazzi matono, and maids are walking aside of the stream carrying my things like a phone etc. And after they welcomed me as their queen with a beer, and I told them, oh don't boss please. Nabagamba temutamirira wano. Okay, staff yalota ekirooto ng'ali mu mazzi matonoko ng'atambula, okay, ng'awuga ng'alina bamaids baali nabo, bamaids mikwano gye, gyagiyita mikwano gye, no, babanga bakozi be bamukolera baawusigalo be nga bawerako nga beetisse ebintu bye. Mugambye omwali amasimu mama ng'alinga n'abakyala bamuwerukaminga, nemugamba yo welcome n'abakyala, yingira wano. Mugamba n'abakyala tusanyusa okukulaba, nga balina ne bbiya. Kakati nabagamba temutamirira wano. So mukwano we kyolina okuba nga okola, kebera emikwano gy'olina, otherwise Bible ngabagera, do not be deceived by the company corrupts good morals. Bandibanga waliwo emikwano gy'olina olyawo nga gikupraisinga n'okupraisinga naye nga enkomekero ya byonna wakusuula mu bizibu ebitagambika. So akutawanya nsi ey'omwoyo, beera mwegendeeza nnyo n'emikwano gya society nga nagyo. Ate most of the time ekyoto kino ekya amazzi kitambulako nnyo gya marine spirits. So olina okubeera omuntu ogenze kikebera emikwano gyonna gy'olina, olabinga emikwano gyonna gy'olina gya Bwakatonda, tewali mikwano gyonna gitali gya Bwakatonda. Emikwano gitali gya Bwakatonda ginyumya ebintu bya nsi, kitugamba as in relation ku mirimu, babeera onyumya ebintu ebitalina makulu. Okay, babeera mu ngambo, bintu bya kwemula, bintu bya kiwa, bintu ebyo byebabeeramu. So have to be very careful kebera emikwano gy'olina, otherwise n'abakyala wa bano don't associate with such people. Mosimenta, anyways, praise God, Brother Stephen. Me, I dreamt my husband pushed me in the lake, but good chance I succeed. And at the time I say he cannot do. At the end he did. What does it mean? Okay, staff alota ekirooto nga baba mukasuka mu mazzi naye mbw agambye by chance naawona okufiira mu mazzi. Kati olulala nga alota wakana, tosobola kunsobola genda okukomekera nga amusuddeyo mu mazzi by chance. Eva ndowooza awona by chance. Now osobola nga oyongera okuba nga osabira omwami wo, bandibanga waliwo okulumbibwa ku maka gammwe, ng'olaba sitaani ayagala gakutulamu wakati ate gwe agenda okukaaba. So olina okuba nga okozesa amaaso ag'omwoyo okuba nga okuba ebyo omulaba sitaani bya program okulaba nga aleetawo division mu maka. Okay, naye nga ayagala kuyitira mu mwami, ola omwami olaba kasuka mu nnyanja, kuba kusuula mu bizibu. Ate ekyo kukasuka mu nnyanja kitegeeza kukulekerawo ddala, to get rid of you. Now ebintu nga bino Mukama oluusi atuwoninga nga tekinnaba na kubaawo, nga n'omuntu tanaba kukikola, kuba Katonda alaba ebintu omuntu byagenda okukola, alaba program z'omulaba sitaani zonna za programize. Sitaani tayagala bantu basanyuka, talina kyayagala kyonna. Abamu bamuwulira message nga zino ate n'oggwamu amaanyi n'oleka omwami wo, tinawulidde kino ne kino kye bagambye ati n'omuleka. Who told you that gwe naafuna ye taalumbibwe? Ogenda fumbira malayika, ogenda mujjawo. Norini wa Yesu, praise God brother, I got a dream nga nyambadde akagoye kampi nnyo, kabadde ka red. Okay, obwedda buli wempita abantu bantunuulira nga beewuunya. Kati nagenze okukizuula ng'akagoye kabadde kali waggulu wa kabina kyokka nga munda temuli mpale. Kati waliwo omuntu eyaze n'ansibako leesu, naye saategedde oba yabadde mukazi oba musajja. Please nyamba onziremu. God bless you. God bless you too. Mukama yeebazibwe nnyo. Kati ekitaffe ekyoto kyalose mukiwulidde bulungi. Kagoye kampi kakoma eri waggulu, atambula buli muntu yenna amutunuulira amwewuunya. Kati yalowooza alina feva mu bantu, ndowooza mu kirooto
yagenze okutuuka eri amaze okuyita mu bantu bonna otuuka gy'alaga ndowooza agenda okulaba kumbe obwedda akagoye kali waggulu ate kayise ne kandikomye tekali bubeezi waggulu ng'akunamidde abantu kabina kali bweru. Ne bajja ne bamusibako kaleeso. Kakati mukwano gwange mu mbeera efaananako bw'eti wabeerawo ekintu ekiba kitali kya butuukirivu nga kirabika mu bantu. Waliwo obutali butuukirivu ng'ate bulabika mu bantu ate nga ebiseera ebisinga ekyoto nga kino oluusi kiba kigenda kwetako oluusi ekiswalo. Ekiswalo nawe ofuna ekyoto nga kino eno olw'okuba ng'oyambala engoye ezitasaanira nga Mukama kyayogerako ku ngoye zo kutambula abantu bakwakirako. Ekyo kimu. Osobola okuba nga waliwo ekibi ekitannaba kwenenyezebwa kubanga ekibi kikwambula kuviira ddala ku mulembe gwa Adamu bwe bakola ekibi kye basooka okurealizinga nga bali bwereere nga bawulira ensonyi nga baswala mu maaso ga Katonda wadde nga tewali muntu yenna yali abalaba naye nga beekwese Katonda aleme kulaba bwereere bwabwe beekwese. So ekirooto kino ekyokulota bw'oti okebera ebintu by'oyambala n'okebera obutali butuukirivu bwonna bw'olaba mu maaso go n'obwenenya mu maaso ga Katonda. Sometimes osobola okuba ng'obadde olina ky'obuuza Mukama n'oloota ng'oyambadde obugoye obumpi bwe buti ng'oswala mu bantu. Manya ekyo ky'obuuza Mukama ti end up in shame ng'olina ky'obadde obuuza Mukama kigenda kukakkana ng'okoze ki nga kiswalo kye kize ku bulamu bwo togenda kirabiramu ki mukisa. So weenonye mu eri ezo ojja kufuna woogwa. Ono Lydia Tina agamba God bless you brother Stephen, naloota nga ntambulira ku mazzi nyambuka nisanga abantu ne bambuuza we nayise, as in I used empty Rwenzori bottles. Ate I was so happy bannange. And by that time I was waiting for my visa to abroad. Thanks so much. Staff yalota ekirooto nga noza kino kyayitakoko kyadda nnyo ng'asomoka ng'atambula atya ng'atambulira ku mazzi asanga abantu yamubuuza wayiseewa agamba yakwesiza ekyupa bwa Rwenzori lwaki tewabagamba nti Yesu yakwesizaawo. So ekyoto kino kiba kyakusomoka Mukama Katonda aba yagenda okuyisaawo nakyogeddeko eri nga ntandika oba ogenda kuyitawo lwa kisa kya Katonda ng'olutambulira ku mazzi oli adde atuddeko na butoozi. Nakitende Eva. Praise God brother Stephen, naloota nga nnima. Now it has been 3 days. The first day I was in the garden of cassava. The second one I remember, but the third one mu lusuku lw'amatooke after the owner of the garden came and told me that after digging nsalire ebitooke. May God bless you. Sister bagambye yaloota nnyo ng'alima. Ekisooka yaloota ng'ali mu kulima nnimiro ya muwogo. Eyokubiri nga the second one ndowooza tagijjukira ataddewo remember ne takitubuulidde. Ekyokusatu mu lusuku lw'amatooke bwe yamala okululima bamugamba asalire n'ebitooke. Ebitooke bino byonna byakwegayira mukwano gwange mwabalima nga mulamu mukoola mulima mu nnimiro wonna woolima ebiseera ebisinga olima oluusi ku mulimu gwo. So nawe olima ebiseera ebisinga kubeera kwegayira ku ekifo ekyo kiteeka maaso ga Katonda oba olina byagawula Mukama ng'azikiriza mu kifo ekyo guno omuddo gw'oba olima. So kulima ebiseera ebisinga si buli kulima n'ebiseera ebisinga kutambulirako kwegayirira. Bwe ndiba nkoze vidiyo y'okulima tujja tufuna details zonna zikwatana na kulima so zoogeramu eno yakubanga nzifuna ebirooto byalabudde buyinza okutuggwako. Yes naye nga kitwalinga kwegayirira for now ebeera nga weegayirira kino kyoba wasabira oba instruction omutukuvu zakuwadde yingira mukola ki mu kwegayirira. Nekyakyo olina okuwakinga byolima byebadde bityo badde olima bulungi
byolima tebitegeerekeka. Sometimes kiyinza okuba nga kyakwegayirira kula byolima tebitegeerekeka. Okay, kama yinza oba nga akulaga waliwo ekitateredde bulungi kyotakola bulungi. Praise the Lord. I got a dream that I was holding a snake. It was very big, but was dead after I threw it into the moving water. When the water took it, I woke up and I wonder why I was dead. Ya mukono gwange wabeerawo ekizimu, wabeerawo ekyomukama kyaba kugyeko. Okay, ng'owangudde ng'olina omusota omufuna ogukasuka ne kugenda n'amazzi agakulukuta. Ayo omusota akasusa yadde omusota nga mufu ne gugenda mu mazzi. Mukama alina kyaba kyakwambululako, aba alina kyaba kugyeko. Ddala ng'obadde mu kusaana okusobola onoonya Katonda n'oto ekirooto nga kiri mukwano gwange, manya nti Mukama Katonda yakikoze dda, yakusumuludde dda. So kino kintu kyaki kyakubanga osumululwa mukwano gwange, tokitya, tokyeraliikirira. Mid Martin, praise God, Brother Stephen. I had a dream when I found 2 young boys fishing, but their net caught 2 small fish. One fell into the water, one remained. But me in the dream, I knew where the fish is. I took the net, okay, where the fish is, I took the net and set it, and I set and caught 2 big fish, but one came blood. When I fasted for 2 days, I got a dream fishing with a hook, caught 2 small fish again on 2 different hooks. What does it mean? Ya muganda waffe Martin yaloota ekirooto ng'alaba abalenzi babiri bavuba ebyennyanja ne bakwata ebyennyanja mu katimba. Ebyennyanja butono bubiri, akamu ne kaddayo ne kagwa mu mazzi. Kati ye n'agamba akamu ne kasigala, akalala yali amanyi we kagudde mu mazzi, n'akwata akatimba akavube, n'akwata ebyennyanja ebinene bibiri, ekimu ne kivaamu omusaayi. Agambye we yasiba ennaku 2 n'addamu n'aloota ekirooto nga ali mu kuvuba n'eddobo, n'akwata ebyennyanja obutono bubiri ku malobo ag'enjawulo. Okay, ojja genda video gye nakola ekwatagana ku byennyanja, okuloota ebyennyanja kitegeeza kiba Brother Stephen. N'abagamba ekyoto kyonna ky'oloota, kyonna ky'oba oloose, so kugende ku YouTube channel yo oteekemu ky'oloose, oba kuloota embaata, oba kuloota mbizzi, oba kuloota nte. Nkoze videos ziwerako ddala, so ojja kuyiga bingi. Bw'oba tofunye meaning then send. Just toloota buloosi n'olinda kusindika wano kirooto, kubanga bino byonna nabinnyonnyola mu video gye nakola ekwatagana ku byennyanja. Okay, now okuloota ng'ovubye ebyennyanja bibiri gibeera emikisa. There are 2 opportunities. Waliwo emikisa gy'amaanyi Mukama gy'agenda okuleeta mu bulamu bwe. Ebyennyanja ebinene ebibiri, 2 different hooks representing engeri za mirundi ng'ebiri, si mu ngeri emu. Oba sikyagamba nti opportunity egenda kubanga emu yegimu omukisa ogwo from 2 different areas. Emikisa ebiri Mukama gy'agenda okubanga aleeta mu bulamu bwo. So mukwano gwange, sijo nti olimu yakubanga okulesingibwa, bona abalenzi balabye bavuga ebyennyanja bibiri, akamu ne kagwa mu mazzi naye nga gumanyi we kali, n'oteekayo eddobo n'okwata ebyennyanja bibiri. Guno gwonna mukisa mukwano gwange, but pray esigala ng'onoonya Mukama, kubanga buli wabeerawo omukisa gwonna mulabe Sitaani aba ayagala kubanga akusabotaaginga, kubanga akuzikiriza. Okay, so obwennyanja obubiri agenda ogambye tono okukwata obwennyanja bubiri obutono, kisinziira obwennyanja buno obutono bwakutte. Waliwo obwennyanja buyinza okukwata nga tebulina mugaso, nga mutuufu obulaba ddala tebulina kye bugenda kukola, naye okukwata obwennyanja nga butono but still nga bulina impact, oba bulina omugaso, still is the same thing. Ogenda kulaba omukisa. Wabeerawo small beginning ky'oba ogenda okuba ng'otandikirako, oba ogenda kulabira omukisa gwa Katonda still. Okay, nojja kuddayo video gye nakola ekwatagana ku byennyanja, kijja kuyigiriza bingi. Nabuli tenatana video genda video ekwatagana ku byennyanja, kuba Mukama abikozesa nnyo, ate tewandiitazi kubanga osooka kuloota kirooto, kubanga otegeera ebintu bino omala okujja okubuuza. Kitagga oloote ng'obiroota byolooto bitegeera. Bridget, praise God, Brother Stephen. I had a dream when I am seeing a taxi had brought my siblings
But when they reached where I was, it was like they didn't know that they had to get out, but the one driving got angry and drove before they got out. Then I saw my brothers and I had remained with what? One was in a pond swimming, and the other quickly fell into the pond. They stayed swimming, but I was looking at them afraid that they might sink. These same boys, I dreamed them in the bushy areas, but they were praying, running after another. Okay, Safia Lusa Chiroto nga alaba emmotoka eriise bato be naye nga balina okuva mu mmotoka naye nga tebamanyi tebalina okuvaamu, kati abadde bavuga nanyiiga n'abavuga n'abongerayo. Naddamu n'abalaba nga omu ali mu kidiba awuga, n'omulala naye n'agwamu n'abeera nga awuga, naye nga ye ali eno mweraliikirivu ng'abalaba nga agamba abaana bano tebabbira, amazzi tegabatwala, tebafiira mazzi. N'agamba abaana be bamu abaloota nga bali mu nsiko nga bazannya, nga balooza nga banyumirwa, nga beegoba. Ekyoto kino kitegeeza ki? Mukwano wange, ekyoto kino kyakuba ng'osabira baganda bo bandiba nga bali mu buzibu obunene balina okuba nga bavaamu, n'emmotoka gye bali balina okuvaamu naye nga bo tebamanyi nti balina okuba nga bakola ki? Bavaamu. So ignorance, obutamanya kintu kibi nnyo, naye gwe ategedde, gwe yabadde alaba nti balina okuvaamu, gwe yabadde alaba nga bali mu kidiba bawuga naye ng'oli mweraliikirivu ku lwabwe, bo nga tebakiraba, gwe walaba nga muli mu nsiko beegoba, gwe alaba buli kintu kyonna, gwe amanyi ebintu by'omu mwoyo. So olina okuba nga weegayirira ku lwa baganda bo bano, bandiba nga bali mu buzibu, bo we batalowooza na kulowooza nti buzibu. So obeera ng'oweegayirira ku lwa baganda bo, natandika okwegayirira, Mukama ajja kubikulira ng'omu ku omu nga bweweegayirira. Mukama ajja kubanga kubulira ensonga ABCD ku buli muntu yenna nga bweweegayirira. Saba Mukama Katonda mugabe, Mukama mbikulira omu ku omu nga weweegayirira. Mikwano, bwe tujja mu Katonda tetusabira byaffe byokka, no, byosabira Mukama Katonda atugamba nti amanyi bye twetaaga ne tuba natandika kusaba. So sabira ebibyo, naye mukwano gwange beerako abantu beegayirira. Buli mulokole yenna alina kubeera mwegayirizi. Tekuligagamba nti bano beegayirizi, weewaawo waliwo abali special, bawabeera okwegayirira okuba special, nga waliwo ekintu kyetwegayirira specifically, but buli mulokole yenna alina kubeera muntu mwegayirizi. Buli mulokole yenna obeera mwegayirizi. So kino kyakwegayirira famire yo, bano baganda bo bonna. Otherwise obuzibu bw'amaanyi bubeerekedde, ngera Mukama bazza kuwa notification emirundi egiwererako ddala. Ndowooza bino ebirooto ndowooza biringa 3. Lukyamuzi Jones agambye, again I'm Jones, Brother Steven, ndi mu kusiiba nga mbuuza Mukama nti kiki nina okukola nsobole okukwata ku bintu ebyo byazandaga mu nsi ey'omwoyo. Kati naloose nga nina ekifo we ŋŋenze, ne ŋŋenda ku saaluuni ne mbuuza omukyala nti njagala ebizigo ebikuza enviiri. Omukyala n'abitabula n'abimpa. Amangu ago ne nteeka mu nviiri ne zitandika okukula. Kati nagamba mbu ki nti Luganda is so disturbing a lot. Where am I? Nagamba mbu okuwanvuwa obulungi nti nina okusiba akaviiri akatakutula nviiri, naye nina okumuwa 10. Mitwalo 10. Okay, n'okuwa mitwalo 10 kitegeeza ki? Ku luno nsaba onziremu. Okay. Jones, simanyi oba oli mukazi oba oli musajja. Jones batera kubeera basajja. Mr. Lukyams Jones oba no Mrs. Lukyams Jones, kuba tulimbya gula buviiri, kusiba nviiri. Bw'oba oli musajja it is very different bw'oba nga oli mukazi, ku kirooto kye kimu still. Okay, bali nje kitwala nti oli mukazi. Ekyoto kino kitegeeza ki? Sitaafu agambye nti abuuza Mukama Katonda muyise sister kubanga kulya bya kusiba nviiri, nate erinnya Ndabirira Lukyams Jones.
abuuza mukama akola atya okukwata ku bisuubizo by'alina okukwata. Okay, naffe maybe amagezi tunagatwala sista ffeffe naabe nga yatubuuliza bannakyoze kwata ku bisuubizo bya Katonda tukole tutya. Buliza answer. Yalabye nga ali mu kifo ekimu, ali mu saluuni nabagamba nti kola enviiri kiba kitiibwa kya Katonda ku bakyala, ku basajja kiswalo kyennyini kubanga okola enviiri. Nga ali mu saluuni y'abakyala agenza okukola ki, bamugamba ebizigo, yayagala ebizigo by'okubanga enviiri ziwanvuwa, n'ateekamu ebizigo ne biwanvuyirawo enviiri. Bamugamba abayagala okuwanvuwa bulungi alina okusiba akaviiri akatakutula nviiri, ate alina okuwa emitwalo 10. That is the cost. Enviiri sobola owanvuwa bulungi. So Mukama Katonda kyali mu kugamba, this mitwalo 10 it can be seed. Okay, you have to sow. You know, ng'osiga ensigo, and you have to give yourself fully. Buli namba yonna ejjiramu like 100, mitwalo 10, 10, 10, fully. Okay, olina okwewaayo wenna fully mu maaso ga Katonda. Fully mubanga oyagala ku bisuubizo bya Katonda, you have to give yourself fully to the Lord. Okay, enamba yonna bagambye so like 10 it represents fullness, 100 same thing, fullness, completion. Okay, you have to give yourself fully to the Lord. Olina okwewaayo wenna mu maaso ga Katonda, wenna 100%. Weewaayo tya mu maaso ga Katonda? You give your time to God. Toddamu kukkiriza bintu byansi kutwala budde bwo. Engeri twewaayo mu maaso ga Katonda fully. Time y'okugiddiza Mukama. Ebibadde bitwala obudde bwo n'obiyiza mu Katonda, mu kusoma Bayibuli, mu kuwulira enjiri n'okusaba. That's how we give ourselves fully to the Lord, n'okutambulira mu butuukirivu n'obutukuvu. Otherwise enviiri zo buli we zikula ng'oli mukyala kiba kitiibwa kya Katonda, ng'olaba olina enviiri nga zirabika bulungi. So kyekyo mukwano gwange instruction bwetyo bw'eri. Penelope, praise God, Brother Stephen. I dreamed when I was with my ex-boyfriend. Okay, and other classmates that I used to study with in high school. We were somewhere, and over a sudden my charger got lost, and I started looking for it, but I didn't find it. Then I went home and I found all of my relatives gathering in our farm. Then they started looking at me, but I was at my uncle's home. Then my cousin sister came and said I go with her. We had got a deal of tailoring. One of my relatives was going to sponsor us, and yet in real life I don't know how to do tailoring. Tewali full stop, tewali koma mu sentences zonna. Anyway, sister ffe kyuto nga alina ex-boyfriend we ng'ali ne ex, ekyo ffenna tukimanyi bulungi nnyo, ng'ali ne mu kiraasi n'abaana bye yasoma nabo edda. Kyaja yineebula, kyaja teyinza kutabula ng'oli mu kiraasi zino. Kyaja yineebula n'aginoonya n'emubulira ddala. Yagiza okuddamu okwesanga ng'ali mu lukuŋŋaana lwa kika ku faamu, ng'ali ne relatives be ku faamu. Babadde nga bamunoonya eri ku nnyumba ya uncle we, ya kkojja, ebukojja ndowooza wa uncle we. Agambye cousin sister we oba muganda we, mwana wa kkojja, namugamba bagende bonna balina ddiiru ey'okuba nga bagenda kutunga engoye. Balina n'agenda oba sponsoringa, n'agambye naye mubuuliwo ebyokutunga bye sibimanyi. Kirooto kino kitegeeza ki? Kakati mukwano gwange okulota ex-boyfriend wo, nga bwe mbagamba nti nkoze video enayo nagikola. Osoginoonya n'ogiraba ku YouTube kweri, oteekamu okulota nga weegatta n'omuntu. Kitegeeza ki? Ojja kulaba kafaananyi kaliko okulota ex, ojja kuba ng'otuuka ku video ejja kuyamba nnyo. Okulota ex wo kirimu meanings ez'enjawulo, but in this case guno mwe gwakudda mu mabega setback.
olumu zibeera ndagaano but this is setback kuno kudda mabega olose x ate olotana abantu bewalina mu high school olaba bewasomanga nabo bino bina bya setback kuno mwoyo gwakudda mabega mukwano gwange muli mu kusoma ate all of the sudden olaba charger yebuze charger ekola mulimu kye charging simu yo esimu representing ki representing esalazo representing amaanyi representing empuliziganya ne mukama charger bwe bulamanya nti you're losing your prayer life ero jagena bulamu wonge sala tezikyajja bulungi obanga obadde onafuye mu kusaba you're not charged properly you cannot charge nga toyina charger tegeze empuliziganya tewagenda kubeera charger bebulire ddala nenga kivudde ku ki setbacks kudda mabega maybe probably obunafu kyovula wazzemu kwesanga ozeeyo bukojja endagaano z'ebukojja zikutte kati nga byonna byatandikidde eri kudda mabega backsliding. Okay, ate olaba oli ku faamu ya uncle cousin sister ate kati mugenda kutunga byalaani so mu mateeka mbuliwo tomanyi byonna byakutunga kakati and bino ebintu byokutunga egisinga si buli gumu naye egisinga especially mu byalo eyo they are low class jobs. Okay, unlike some okujjako mu bifo ebimu like abalina egundi zenene but most of the times they are low class jobs. Kyolina okuba nga otegeera kebera bonna obadde backsidinzeko obadde onafuye mu kusaba oyambala amaanyi n'obuyinza bwo osazemu endagaano zino ez'ebukojja ezikutte osazemu endagaano myo gyonna egikoze mabika emyo gya setbacks ogenda kuba nga odda ku mutindo ogenda kuba nga odda ku mutindo endagaano za ex-boyfriend nazo zekutulyeko ddala but this one kya backsliding nga kyakudda mabega oyinza oba olinawo nafuye mu nsi ey'omwoyo. Victoria, praise God brother Steven, nze naloose nga ngamba boosi wange omukazi nti ampe sente zange ngende bwe yaganye mwennyini n'aleeta embooko okunkuba ate nze ne mugalamiza ne mukubayo n'embooko n'emenyekamu abala bannange mukama wo mukubye toli mwangu. Anyway, kyoto kino kitegeeza ki? I think kyendowooza nti waliwo amaanyi agaresistinga agalwana okuva mu nnyumba yaawo naye ogenda kugawangula. It's not about mukama wo. Bible egamba we wrestle not against flesh and blood but against what? Mu Efeso tandika mu Efeso 6:10 ffe tetumegana bibiina musaayi ojja kulaba n'ekyambalo kye tulina okwambala ng'abaana ba Katonda to wear the full armor of the Lord. I think mugenda ku nnyiro 11 n'okudansi paaka 18 ayagala okulaba ekyambalo kyolina okwambala ekyabalwanyi ojagenda oteeke mu YouTube channel yo The Full Armor of God by Brother Steven ojja banga oyiga bingi mu vidiyo eyo bingi nnyo kyeyagala okusuubiza. So mukwatu gwe waliwo amanyi agakontendinga naawe naye ogenda kuwangula ogenda gakuba ogenda disgracinga bubi nnyo so tofa ku bikimula ebyayogera. Ogambye ekyoto namba 2 naloose nga njoza bed cover 2 nga za brown naye nazoozeza nezifuuka pure white nenzaanika ku waya ya neighbor nakozeseza washing machine. Praise Brother Steven, nziramu kolero I always sent but you don't answer me. Okay, brown color most of the times representing end of season zone ebekulese zone ebeweddeko. Okay, bwabanga walugamba nti yadde brown nenga butuufu koli eri kyafuwaza walukubanga yabadde brown mu kirooto ngolaba it was a brown color ya brown representing end of season zone ebe ekoze ki eweddeko. In most cases si buli kaseera but in most cases nja kurefaringa ku video gye nakola okulota colors ezenjawulo kyezitegeeza ojja kubanga buli kintu kyonna kyentaddeko oteekako be Brother Steven kubanga abantu bangi abavunula ebirooto ku YouTube n'abasawo abaganda n'abasamize kwebaliso video zange zonna ziriko akafaananyi kange kamu kenkozesa so kyo kikulu nnyo okubanga osooka n'olaba akafaananyi akuba kwekali. Kyoto kino kitegeeza nti waliwo season bed cover natambulirako bintu bya bufumbo waliwo season ndowooza badde kuyitako naye kati okubanga wagyozeza nefuuka white n'ogyanika ng'evudde mu brown color nedda mu white mukama Katonda agenda kubanga akuddiza season yo agenda kubanga refreshinga agenda kubanga atereeza buli kintu kyonna agenda
kubanga akiza obujja, kuba kuzza bujja. Ekintu ekibadde kya brand kifuuka pure white, kuba kuzza bujja. Kala ya white nnungi nnyo, bw'onalaba vidiyo ojja kuba ng'oyongera okuba ng'otegeera colours ezo kye zitegeeza. So Mukama mwebaze. Ate lwano olutalo labe nga weekwakkula ku myoyo gye gikwata. Waliwo emyoyo gikwatira ku buddu ab'emikwano, nja kwata abaana ba Isirayiri kumala emyaka 4 nga bali Misiri, naye bwe baakabirira Mukama n'abajja mu buddu n'abatumira Musa n'abajjayo. Beeyonoonesa bokka ne batatuuka, ne Mukama ye yali determined okuba nga abatwala gy'abatwala. So kyekimukwano gwe Mukama alina plan ennungi eri obulamu bwo era olugendo lulungi. So olina okusigala ng'oli mu alignment ne Mukama. Praise God, Brother Stephen. I'm Lydia Saudi nalootanga ndi n'emikwano gyange 3 nga ntambula mu kkubo naye nga tunyumya ku musumba waffe otyo. Nga nze mbuuza bannange nti wamma musumba waffe mufere? Omu n'aŋŋamba nti mufere ko omundi? Nze simanyi. Awo twali tukyanyumya ne tusanga akazimbe nga ka fulo 2 nga musumba atudde awo ku katebe. Ne tugamba n'atugamba mpulidde munyumyako nti ndi mufere. N'agamba ggwe buli kyokola kigenda kufa. Awo ne mbuuka mu bbanga, bonna ne mbaleka awo. Bannange 2 ne ndaajanira nti nabo mbatwale. Okay? Simanyi bwe bakulaajanira oba ggwe n'obalaajanira. Ndaba ogambye nti ne ndaajanira nti nabo mbatwale. Okay. Ne mbatwala mpaka ku fulo ey'okubiri. Musumba ne tumuleka wansi. Nali mbuuzaako Mukama ambikkulire ku ministry eyo bambinyamba oba bitegeeza ki. Musumba yabalabye nga mumwogerako nti mufere, nakolima n'okukolima nti byokola byonna bigenda kufa lwakuba nti mwamunyumizaako nti muki, nti mufere. Ojja kuddamu obuuze Mukama ku nsonga ya musumba ono. Ojja kuddamu obuuze Mukama ku nsonga ya musumba. Togenda ku kintu kimu kyokka. So kuddamu n'okufamiga ne musumba. But for this one kino kyo kiraga nti nja kitwala nti si negative. Okay. Kubanga bwabanga musumba yabadde wansi ne mumuleka mwe ne mwambuka ne mugenda kufula endala eya waggulu kuba kusitulibwa. Okay. Kuba kusitulibwa nga mwe mugenza okufula eya waggulu ye nga asigadde wansi. But for this one ddamu obuuze Mukama ajja kuddamu confirming ku nsonga ya musumba ono. Okay. But for now just take as until it could be. Okay. Could be, but this one kino tekitagenda ku kyoto kimu kyokka. Ojja kunga it's very very confirmed. So ojja kuddamu obuuze Mukama ajja kuddamu okubanga kulikulira ku kyoto kino, but yandiba. Okay. Naye ddamu obuuze Mukama. Mukama bw'ayogera sibamu ebyo nga bukyali. Ndi mikwano gyo tambula emisana. Sebwato Robert. Praise God, Brother Stephen. Sarah. Sarah ni Sebwato. Sarah in Saudi. I dreamed when I was at my auntie's place, Mama Muto. I was dancing and praying with others. I saw a man doing numbers while counting, and he stopped on number 8. Then I saw that auntie asking if there is fire, but it wasn't there. Then I started fire while putting in firewood. Okay. Second day I didn't. Okay. Kazi otumalize kino ekyasoose sister waffe Sarah. Sarah yalose ekirooto nga alaba ali mu kuba dance nga bw'asaba ng'alina abantu abalala. N'alaba omusajja nga abala numbers nakoma ku number 8. Now bw'oddayo ku video gye nakola ekwatagana ku numbers, nakola video numbers 1, 2, 3, 4, 7 and 40 zitegeeza ki? Number 8. In fact number 8 nayo yaliko kweza number 7. Yes, ne 8 nagiteekako.
Number 8 representing a new beginning, amagenda amapya. Okay, that's why walabyo ozina otendereza mukama nolaba ne omuntu nga bala nakoma ku number 8. Number 7 etegeeza perfection, completion. Number 8 etegeeza new beginning. Mundagaani kadde omwana yasakamusizingibwanga ku lunaku 8 days. Okay, nga kitegeeza nti atandise amagenda amapya, asakamusizingiddwa mu maaso ga Katonda. So ne various examples bonabula video number 8 ejja kuyamba okwongera okutegeera kyenkugamba kati kuba nannyonnyola budde buwanvu ku numbers ezo, ojja kuba ngaoyongera okuba ngaotegeera kyenkugamba. Number 8 buli muntu yenna agirota, don't even look for anything, etegeeza new beginning, magenda mapya. So Mukama Katonda agenda kukola ekigambo ekijja nga ekigambo kye bekyogera, gamba kukola ekigambo ekijja tolikimanya. Mukama agenda kukola ekigambo ekijja mu bulamu bwo, ogenda kukirabako. Mukama nga bwayogedde, so shall it be in the name of Jesus. Okay, number 2 ogambye okay, wabadde okukuma ekyoto, was it number 8? I started fire, putting in firewood. Okay, instruction mu magenda gana amapya, kuma ekyoto ekyokusaba, tokiganya kuzikira. Kuma ekyoto ekyokusaba kubanga ogenda kusustaininga buli kintu kyonna nakusaba. Enku zitegeeza kusaba, kino ekyoto kitegeeza ki? Altar, kyoto kyakubanga kyakusabirako. So fellowshipping n'abalala ngera bwalabye Bible nga batemulekangayo kukuŋŋaana. So fellowshipping n'abalala ate era kuma ekyoto kyo kibiri nga kyaka buli kaseera. Okay, daga secondary I dreamed when we were going in a certain with a certain motorcycle. First it refused to start, but we had just put in oil, and he told me that he bought oil from me father. Okay, he bought oil from your father. Okay, maybe he added water. But later I saw when I was with my brother and the 2 policemen called us to take our shoes, but they were in green uniform. Then they gave us our shoes, gumboots. Mine was 29, and for my brother size was 32. Please answer me, Brother Stephen, and be blessed. Bikiyaganye kusooka kwaka. Okay, sitagamba ekyoto ekyokubiri yaluse nga balina gye balaga naye nga balina genda ku pikipiki. Yasoose agambye first refused to start, yasoose gana kwaka naye ndowooza banze neyaka. Okay, babadde bakagula amafuta, badde bakagula oil. Okay, that is the new beginning gyenkugambyeko. Mafuta amapya ogenda okuba nga okola ki? Otambuliramu. Naye kirazi wano pikiyaganye kusooka kwaka. Kuma ekyoto mukwano gwange, Mukama yakola instruction obenga okuma ekyoto ekyokusaba kitagenda kuzikira. You have to be on fire for Jesus. Mukama twabuze okutaata watadde mu mazzi, Mukama takuwa mafuta gali mu mazzi bannange. Okay, ogambye nti ate wagenza okulaba nga oli ne muganda wo nolaba abaserikale babiri kambadde green, bagamba soke mujemu engatto, naye ne bamala ne bazibaddiza zadde gambuutusi ya size yadde ya 29, ya muganda yabadde 32. Okay, again nirabuddeyo ku numbers. Number 2, number 9 sinagikola, but number 9 is more of fruitfulness. Sometimes it's about judgment, kama Katonda nga judginga. Okay, judgment is okuba eri emyoyo emibi, is okubeera ng'eri omuntu. So number 9 is more fruitfulness and bodayira ne kubali omwoyo omutukuvu. I think they are 9. So but for this one, number 2 is number 2 is more of testimonies. Number 2, testimonies and witnesses. They are come to give testimonies. So bonadde mu video egi nakola ekwatagana ku numbers, ojja kulaba numbers zino zonna, but you're going to have a testimony, you're going to be fruitful. Regarding your brother, 32, 3 is a divine number, number 2 is more testimonies also. So nemuteke maaso ga Katonda nemusabire. Ani temukuraminga number nemugamba ati eva kigenda kwera bwekityo. No, ebirooto biri complicated and sometimes they are different.
singa ogenda okulota, and sometimes osobola okulota nga enamba zakusiiba, nga it's not about enamba zakola ki zakusiiba, ate ogenda ogamba namba 5 netegeeza kino no. Obanga oli mupya subscribing okone kade, bona kikola ekyo buli tulaba tadde video ojja kuba ng'ofuna notification wano. Buli muntu yenna eno channel gyetaaga, kinjagala okugamba eno channel gyetaaga buli muntu yenna. So recommending channel eno eri buli muntu yenna gw'omanya akkiriza mu Katonda, kyezikiriza nga bwe kuwa omukisa, naye bwetyo ejja kubanga emublessinga. Ekyaba emikwano, tugenda kuba nga tuzimba Chosen Generation, twagala kuba nga tutandika okuba nga tusonda sente z'okugula ettaka lya Chosen. Mukama yatugamba okuzimba obuweereza, and Mukama asuubira kukozesa ffe gwe nange. Mukama ffe bagenda okukozesa okuzimba ekifo Mukama bagenda okusumululira abantu be, wetugenda okuba nga tusinziira kubanga eddoboozi lino liwulibwa, obaoliawo naasobola kuba nga ojja. Mukama yeebazibwe nnyo. So obanga oyagala twegattako, waliwo ngenda kuteeka link awo mu gurupu, mu comment, ngenda teekawo link otujoyininge ku fundraising. Mukama yeebazibwe. Tusaba nange obeere omukisa eri obuweereza buno bugenda kukola impact y'amaanyi ku bwakabaka bwa Katonda. Era Mukama agenda bukozesa nnyo, agenda tujja ddala ku ddaala. So kyendoola ekirungi obeere ekitundu ku progress eno. Mukama akukozese. Kale Mukama awa omukisa ogw'amaanyi. Kikyagenda mu comment esooka ojja kulaba link, ojja kuba nga otujoyininga direct. Tujja kusinkana eyo mu linnya lya Yesu. Tweyongereyo ne Rose agambye praise God, the Chosen family abatumidde. I had a dream I was fighting with a man who looked like Goliath. Goliath. I pierced his body and I started bleeding. Then he angrily started chasing me, but a certain man came and tied him with ropes in a certain place. Then he told me to run. Then I met a river where I had to cross. Then I found some people fetching water and others swimming. Then someone gave me a ladder to slope down cause I was a bit up. Then I swam Nensomoka. But before reaching Kurukalu, there was a man who had a jerrycan of water and was supposed to pay him some money, which I don't remember in the dream. Then Nensomoka, what could be the meaning? I was in my 3 days of praying and fasting for the spirit of delay. Alright. Staff Rose yalose ekirooto nga alwana ne Goliath, oba yamugje wa Goliath n'amufumita. Natandika okujja omusaayi, Goliath n'anyiga n'amugoba. Bwe yamugobye, ovaawo omusajja n'akwata Goliath n'amusiba. Sister waffe n'adduka n'atuuka ku mugga. Yatuuse ku mugga n'asanga abantu nga bakima amazzi, ne bamuyamba n'ateekawo eddaala n'asomoka, n'awuga n'asomoka. Ndowooza beetuuse ku lukalu, wabaddeyo omusajja ng'alina ekidomola ky'amazzi bw'agambye, naye ng'omusajja yadde alina okumusasulayo ku ssente. Agambye tajjukira muwendo, then n'asomoka. What could be the meaning? Abuuza kitegeeza ki? Abadde mu kusaba na kusiiba nnaku 3. So kino kiraga mukwano gwange buno buba buwanguzi. Goliath bamukusibidde, osobole okuyitawo. Buno buwanguzi Mukama Katonda alina wagenda okuba nga akuyisa. Mukama wagenda okuyisa. Emiterio abaana ba Isirayiri bwe baali bagenda, bwe batuuka ku nnyanja emyufu, Mukama teyagyawo nnyanja. Waliwo ebizibu ebimu nga Mukama Katonda agenda kukuyisa obuyisa. Waliwo ebimu ng'omuntu ogenda mukuba omuwangule olote ng'omuse. Waliwo ebimu nga Mukama Katonda manyi Mukama alina omutukuvu ye alina engeri gy'alwanamu entalo ze. Waliwo entalo ezimu ng'agenda kuziba balabi b'amaaso, oyitewo bagenda okuzibuka nga wayitawo dda nga tebakyalina kyakkola okuggyako kukolima bukolima, nga ne bakolima tebikyakwata. Waliwo abalabi bo Mukama ng'agenda bazikiriza. Waliwo abalabi bo nga Mukama agenda bateekako just ntiisa. So
Omutukuvu alina engeri nnyingi era bwe kityo bwe kyalina okuba n'Abayisirayiri amawanga agamu baakuba amakube agamu Mukama Katonda agateekako ntiisa abamu Mukama yabatta na busi ne batuuka nga abantu bonna bafudde Mukama n'abayisaawo buyisa so abamu n'abakonfyuzi nga ne beekuba bokka na bokka so Omutukuvu alina engeri nnyingi nnyo z'alwanirira nno neesalire nti buli kaseera ewaliwo engeri emuno alina engeri nnyingi nnyo naye nga mu kirooto kino Mukama Katonda agenda kukusomosa agenda kukuyisaawo agenda kukuwangulira entalo naye ate walabye olina amount gy'obadde olina okuba ng'osasula ebidomola bino bye walabye obena kuba kunoonya mafuta walabye nga abantu bali mu kusena mazzi baloonya mafuta bwe n'oyitawo n'osomoka walabye omusajja ng'akutte ekidomola kitegeeza you have to look for anointing olina okuba ng'onoonya ki amafuta walabye ng'osasula ssente so siga siga ku kigambo kya Katonda kino kyakugambye sige wa musumba tosiga brothers bano mbagamba nti musige don't send me money wetubanga sibaffe abapasita bo tosindikira ssente bannange olina musumba wo wetugamba siga sige wa musumba wo you can give us gifts if you want but okugamba nti siga sige wa musumba wo sawa mutwe najje wanaga musajja yatugambye tusige we no okay send to your pastor oba sige wantu onanga omutukuvu wabakulungamiza but not necessarily nti bangamba sindi wange Mukama yebazibe nnyo anyway kyekyo mukwano gwaffe Rose tulinze bujulizi ate nga kigenda kuba bwe kityo kubanga Mukama amaze okukyogera ne Goliath amuwangudde. Nagodi Sawuya. Praise God, Brother Stephen. I dreamed when I'm collecting offertory in a church. After I gave it to Musumba, nengula engoye. Okay, nagula engoye. Okay. Again, I dreamed someone giving me his money to take it to church. Means what, bro? Number 2, number 3. Okay, dreaming when you're eating dates means what? Number 3, nalose coffee nga zigenda nnyo. Coffee nga zikola ki? Okay, zengedde nnyo ananga Oluganda nga zengedde nnyo nga ndi mu zinoga after nentema ettooke. Waliyo eyazze, she told me, but today you're going to get. I replied to her that si zange zajjajja kyokka mu buliwo yafa. I carried my banange, ndoza my banana and coffee, and I went. So on my way I found my sister nga ali mu kulongoosa malaalo. Bannange kirooto namba nnyo, ebirooto bingi katudde ku kyasoose. Safia yalose nga akunganya offertory nga ku kyaki after n'agiwa musumba n'agula engoye. Kino kyakuwaayo mukwano gwange, Mukama Katonda ayagala oweeyo okunganya offertory n'owa musumba n'agula engoye. So musumba walina obwetaavu. Bayibuli egamba muleete emwoyo ku bino bwawe mu nnyumba yange ebeeremu emmere. So waliwo obwetaavu mu kkanisa yo, so kyandibadde kirungi okwata ekyokutte owe maaso ga Katonda. Mukama Katonda agenda ku blessinga, agenda kukola bulungi. Okay, ogambye again, I dreamed someone giving me his money to take it to church. What does it mean, brothers? Still kyekimu Mukama yadda okujjukiza kyekimu. Omuntu obuloota omuntu ng'akuwa ssente ozitwale mu kanisa, essente z'olina sizizo. For everything kye tulina ku nsi kuno kya Mukama. Kati not only that God requiringa obe ng'owaayo, but akujjukiza n'okujjukiza nti ne by'owaayo si bibyo bibye. Okitegedde? Buli kyolooza nti kikyo kuno ku nsi ojja genda otegeera nti si kikyo ng'ovuddeko ng'obireseewo. So byonna bya Mukama. Mukama yasalawo, so olubbiwa buli mutina gwakoze kigwayagadde. Namba togambye waloose ng'oli entende kitegeeza ki? Dates zino zitambula kusaba na kusiiba depending engeri gy'oba ozirooseemu. Number 3, nogambye waloose coffee nga zengedde nnyo ng'ozinoga after n'otema ettooke. Emmwanyi zipresenga mukisa gwa season, amatooke ga presentinga nagwo mukisa okusinziira ku ngeri gy'oba ogalooseemu. Waliwo yagambye nti ogenda kufuna n'omugamba si zange za jjajja kyokka mu buliwo yafa. N'okwata emmwanyi zo n'okwata ne kofi n'olugenda n'osanga sisitawo ng'ali ku malaalo, ng'alongoosa malaalo. Mukwano gwange, weekute ku ndagaano z'abafu, bakute ku ndagaano zaki z'abafu.
Okay, principle eri waggulu esobola okukutwa kweno eri wansi okwata ebyenfuna bino owaayo nokwenda eddoboozi ya Katonda esobola okukutwa kweno ekirooto ekino ekya wansi. Okay, so bwewaayo gamba Mukama Katonda kutwa ku ndagaano z'abafu kubanga bano abafu bajja kuzikiriza mikisa. Ogambye number 4, I dreamt 2 boys were stealing my money. You see 2 boys were stealing my money for the shop, and I told them that give me my money, if not I'm going to call police. Ne bampa sente zange zonna. Zabadde zitya koini za 5 ne notisi za mutwalo. Ogambye kyokka mu buliwo ogambye n'ettanuke kyokka mu buliwo I don't have a shop. Okay, yaloose nga waliwo ababba sente ze. You see, after kulota omufu then olota ababba sente zo, kyekimu kyekiri ekiri waggulu ekyokulota omufu. Ono omufu gwolaba gwaloose eno waggulu kyekimu kyekino wansi. Ogambye buliwo tolina dduuka, edduuka lipresentinga emirimu gyo gyokola mukwano gwange, so olima ejagala okuba nga gikufiiriza, but oddayo eri waggulu siga ensigo nga walabye nga twala ekiweebwayo ng'owaayo, naye woba owaayo nga Mukama Katonda kutula ku ndagaano z'abafu mwogwo okufiirizibwa. Bayibuli nga bigamba kinaakuweebwanga. Mukama akuuma nnyo ebintu byaffe. Let me tell you, abantu abamu babuzaabuza wetwogera ebintu nga bino balowooza nti we are bribing. Tosobola kubribinga Mukama, but kyolina okutegeera ng'omwana wa Katonda omuntu asoma Bayibuli ojja genda okulaba nga sometimes Mukama Katonda bw'aba agenda oblessinga omuntu asooka n'amuggyako akatono k'alina. Okay, sibagambye mukwate bye bulina biweeyo byonna, no. Olwo omukazi yali alina akantu katono nga kasigadde okulya kokka bwe kati ng'asigadde nakkalya afe n'omwana we, naye nabbi wa Katonda n'amugamba kampe nkalye nkusabire omukisa. Nze nandibadde ngamba nabbi omukisa gwesabire naawe ndaba tolina kyakulya. Naye omukazi mu kukkiriza n'akwata akaalina n'akawaayo. Omukazi yafuna ekyokulya n'ayita mu kyeya ng'abantu bonna balakaaba, nga bonna bakaaba yekka nga yalina overflow buli lunaku nga balya ne banywa ne nabbi wa Katonda gwe yali awelokamize mu nnyumba. So sometimes Mukama Katonda aba ayagala kulaba, Mukama asobola okwekomandingira resources okuva ewantu wonna. Aba ayagala kulaba nti weesige ye, teweesiga bibyo gwe nga gwe, teweesiga magezi go sente zo, weesige Mukama. Ate Mukama Katonda kantu katono ye n'akublessinga. So it's not about that Katonda ayagala nnyo sente zo, no. Amen. Praise God, Papa. I do dreaming crossing rivers. The last dream, when I was crossing, someone wanted to push me inside, but I fought and I didn't fall inside. Okay, agambye alota nnyo ng'asomoga emigga, naye ogwasimba yalota nga waliwo amusukuma agwemu naye n'atagwamu. Manya mukwano gwange wabeerawo abagala okuba nga bakusindika ebizibu, abagala okuba nga bakusuula mu buzibu, naye Mukama Katonda yabakuyambye kubanga togudde mu bizibu ebyo. So message yakubya bizibu okusomoka, olota owuga bw'osomoka. Tukoze video ekwatagana ku nnyanja n'emigga, so okugera n'oyongera okuba nga otegeera kubanga empanvu so kubimala ebyo byonna wano. Okay, ogambye I dreamed I was somewhere and I see one, the pastor of a certain church. I called that pastor and I started telling him my problem, what I'm facing, and my family too. And he helped me, and he replied me, okay, I'll help you. But when we were talking, we were in a house and he told, look down. When I looked down, there was a lady, and that lady started kissing me. Then we started fighting. I beat her seriously and told that pastor, this lady wants to kiss me. Then I beat her. Then pastor told, let's go. We went outside and told pastor, let me close her inside. She doesn't need to follow me. She doesn't need to follow us. No, now that pastor left and I was still looking for him, but not to be seen. There I went home, and when I reached,
I saw myself, I'm smart and split a very hair mixed color. Wakawadi kategeeza ki? Eno sinafu yalese kirooto ekyazeeko wano kyatuweereza ng'alina omusumba omu n'amugamba laba agenda omukazi agala kumunywekera n'amulupa ewa musumba tumana muganja tugende n'agamba kansuka esibireyo omukazi ono n'amuyadde alupa ewa musumba yakizola musumba takyamulaba agenda olaba nga alina enviiri za kala za njawulo ate nga za colors, mixed colors. Kino kimukwano gwange zino zibeera ndagaano guno gubeeramu omwegwagiza beeri guno omwegwagiza beeri gwokya anyway kankomaawo sister ffe wekutya ku ndagaano zino esajja beeri guno omwegwagiza beeri guno kawuula guba ndi gwagala kuyisa amafuta kama katonda ndi akulaga ogusambwa guno wetaaga kubanga odiringa nagwo wetaaga kubanga oguzikiriza gulopeeye wa Yesu okutya ku ndagaano wano olutalo genda kuwangula. Isa mukwano mutwegatteko okubanga kyonna bw'osobodde ku lwa Chosen nzikiriza nti ffenna bwe twegatta tusobola okukolera Yesu omulimu ogw'amaanyi ntuukiriza okwagala kwa Katonda kubanga ekyo kyatugamba okukola. So nja kubasaba ne mutwegatteko tosigalayo ffenna tuggweyo obanga obuweereza buno bukuwa omukisa then manya nti Mukama ayagala kuestablishinga okubanga bujjiramu ddala obuweereza obw'amaanyi oolyawo. Kale Mukama abawe omukisa. Kebera mu comment section olabe comment esooka ojja kulaba mu link ojoyininge ojje ffenna twegattegatte tuzimbe obuweereza bwa Chosen. Mukama abawe omukisa ogw'amaanyi mbeera bulungi bwera basigadde brother Stephen ku lwa Chosen Generation.